Kitalo nnyo kitalo ddala omugole afudde nga baakamala okubeera nga babagatta ate omwana yakuyimbiranga ennyimba mu buto tugenza okuddamu omulaba nga graduatinze omuvubuka ASWADDE oluvannyuma lw'okuproposingira girlfriend we mu nkuyanja y'abantu bw'atyo Namugana. Sheikh abuuliridde enjiri ku mukolo ekyasinze okubeera ng'ekwata abantu ate n'omuwala yagendedde ku Boda ku graduation ye bambi akyamudde abantu ne bamuzzaamu amaanyi. Amanyi eddoboozi bamutemu SMX representing straight out SMX media. Wano ku SMX media tubeera ne stories buli lunaku buli ssaawa. Gobeera onoonya updates si buli lunaku. Eno YouTube channel kuterayo buli lunaku stories taka wansi wa 3 ate nga stories zaffe tuzikonvertinga zibeere nga ziwewuka ddatawo aleme kubeera nga agenda mungi. Ngenda kusaba subscribing gwe yamalidde okusubscribinga nkwebaza nnyo weebale nnyo weebalire ddala. Naawe atanakubeera nga osubscribinga. Bambi subscribing ano ku SMX media tojja kubeera missing updates naddala okubeera ddala mu entertainment industry wano mu ggwanga erya Uganda. Nga wettera okukikola wano eno ku SMX media. Wish people happy birthdays. Naye nga olunaku olwaleero Nalugwa Letitia, happy birthday to you Nalugwa Letitia, nga Mami Emily yakwagaliza birthday ennungi agamba may you live to blow more and more candles. Ate nga ne Rema bint Salma bambi happy birthday to you. Ono nno bambi Kadaama naye babbosi be bambi bamukoledde surprise naye gye yabadde tasuubira ne bamugulira bulungi nnyo cake. Mulimu bambi babbosi abalungi, mulimu bambi babbosi abalungi, abawalabu bonna si be bambi ono ye bamukoledde surprise. Rema bint Salma, happy birthday to you naawe, may you live to blow more and more candles. Wano ku SMX media nkutegeeza ku Aji Kivumbi omusomi w'edduwa akugamba ng'oyita mu kusoomoozebwa buli ky'okwatako kye kifa ebizibu bikwetuumyeko mukubire ku nnamba y'essimu omutegeeze ku kizibu kyo ajja sobola bulungi nnyo okubeera nga akusomera edduwa ekuyamba ate akugamba takola ku nzikiriza ya busiraamu yokka wabula enzikiriza zonna mukubire ku ennamba y'essimu ojja sobola bulungi nnyo okubeera nga oyambibwa mu kizibu kyo kyonna ng'akusomera edduwa. Katutandike n'amawulire ag'ennaku. Kitalo nnyo kitalo ddala omugole afudde oluvannyuma lw'okubagatta okusinziira ku information gye nfunye okuva naddala ku source ey'omukyala agamba ababadde bakamala okubeera nga bagatta weeks 2 emabega omugole omusajja bw'atyo n'afa. Omukyala si mumativu n'engeri baawe gye yafuddemu kusinziira nti wabaddewo n'obutakwatagana mu mikolo gy'embaga naddala ku sayidi y'ab'omukyala n'ab'omwami naye mbu ng'obuzibu buviira ddala ku sayidi eri ey'omwami butaagala kubeera nga bamuga awasa ono omukyala kyokka ate ne sayidi y'omusajja nabo si bamativu olw'engeri omwana waabwe gye bayafudde nga bali mu kubeera nga bakiteekako ono omugole omukyala gwe yabadde yakamala okubeera nga awasa. Naye kyonna kyonna kye kiri pointi erimu nti omugole yafudde ate ekyo kyasinze ddala okubeera ekintu ekibi kubanga obulamu kasabu kugendako tewaliwo kintu ky'obeera ogenda kuddamu kukola mu bulamu bw'ensi eno. Ensonga lwaki abantu bonna bonna babeera basaba basinga kusaba bulamu bulungi atiisa omuntu abeere nga si mulwadde n'ebisigadde ng'ebyo enkaayana zonna zibeewo okwewayiriza konna konna kubeewo naye byonna byonna byandibaddewo nga bonna we bali. Naye kitalo nnyo kitalo ddala neera omukyala akyali mu kugenda mu maaso n'okubeera nga abulaminga famire y'ab'omulenzi kyokka ate nga n'ey'abalenzi eri mu kugenda maaso okubeera nga ebulaminga famire y'omuwala. Kitalo nnyo kitalo ddala n'obulumi omukyala bwali mu kubeera nga ayitamu oluvannyuma lw'omukolo gwabwe ogw'embaga ng'amazima kikolwa kya bulumi nnyo nnyini ddala. Eyo nga tuvuddeyo omuwala ono mujjukira bulungi actually ngezaako okunoonya erinnya lye ne limbula naye yagraduatinze mwe mwenna abaaliwo nsuubira gyali myaka ki 2 tugambe 2000 awo 2 3 4 we yayimbiranga obuyimba ne bayimba n'akayimba ka WBS eyo ye range naye nsuubira Baby Glory yabo baakaakati bano be baasookawo then be bapevingira we ba Baby Glory obawe mbeera nsuubira naye kale range yalinga bwetyo naye maama nnyabo abaana baabula abo actually baali bayimbanga na babiri naye abaana babula tuzzeemu okubeera nga tumulaba mwana muwala nga graduatinze fanone ko SMX media ntumugamba wayi yoga yonna gyewabulira ogeze we nawe n'ovuddemu omukyalo omukulu yoga eyo nga tuvuddeyo omuvubuka ASWADDE mu nkuyanja y'abantu oluvannyuma lw'okuproposingira girlfriend wakati ku street mu lujjudde lw'abantu girlfriend we Namugana g'amazima okuba kuswala kw'amaanyi. Kijjukire ogenda okuproposingira omuwala oba omuntu yenna yenna gw'oyagala oba girlfriend wo gwe ku ntobo y'omutima gwo ng'omaze okukakasa nti ono ye mutuufu gwe ku ntobo y'omutima gwo agenda okuproposinga ng'olabira ddala teriyo mu nsi eno omuwala mulala asobola kubeera mukyala musufu gy'oli okuggyako oyo gw'obeera ogenda okubeera ng'oproposingira naye ate kya nsonyi nnyo kya buswavu nnyo kikwasa ennaku kikwasa ennyiike okulanga gwe gw'obaliddeko future yo yonna abaana b'okuzaala mutandika amaka mu
musobole okubeera nga mwezimba yate abalira ku muntu mulala nnyo gwali naawe olw'ensonga either we wamufunira gwe yali option eriwo naye ate mu process eyo okubeera nti neya gwaliwo yamala naafuna omuntu akusingako okubeera nti nera byo bintu abitegeera oba akusingako obulungi oba akusingako ssente oba akusingako gwe okumwagala ye n'alaba nga ndowooza ng'alinda just way out ya relationship yammwe kubeera ng'agikomekereza ne mu kubeera ye ng'alinda way out ate gwe ng'omubaliddeko kingi nnyo to the extent ofukamira wansi otuuka okubeera ng'omuproposingira yakugambe nedda musajja munnange nze gw'oli mu kubeera ng'obalirako nange bulijjo nnoonya kkubo wawe enviira mu kintu kino naye ekintu kyo munnange kyantamadde ekintu kyo badde simanyi ngeri yakibuukamu naye komproposingidde kaŋŋaanire waneeno ebyange naawe bikome musajja wattu yasigadde awo maziga nga basajja banna basobola okubeera nga bafiiringa obulumi bwayitambe basobola okubeera nga bakikwasaganya oba okumugumya gamazima kiswaza naye ng'ovudde mu by'okuswala nti obadde ku street bakuganidde ku street kubanga ababeera bagenda okukulaba bo tebakumanyi naye gwe ku ntobo y'omutima gwe okubeera nti oyo omuntu gw'obadde obaliddeko kyokka ate naye ku ntobo y'omutima gwe nga takubaliirako wadde nga mu pulaani ze kuva ku A paka ku Z toliimu kibi nnyo kibiddala naye kabulaza eyo yensiguma eyo nga tuvuddeyo waliwo akatambi akazze katambula oluvannyuma lwa graduation ceremony okuggwa Makerere emikolo gyagendedde ddala bulungi neera kyemmanyi olunaku olw'eggulo bantu mwabadde mu zi graduation party n'olunaku olwaleero mugenda beera mu zi graduation party abamu bakisindika ne ku weekend egenda okubeera ng'ejja basobole okubeera nga bazicelebratinga naye akatambi ako koli mu kubeera ng'olaba ku street mwana wattu kasanyusizza nnyo abantu abamu olw'obuvumu omwana bwala ono bwe yakozesezza ate abantu nera ne bagamba mwana wattu wadde omaze okubeera ng'osoma awo we tuli okitegeera awo yensi oba nkugambe ntya okusinga akatambi ako okolanga mwana muwala bambi ayimiriza boda okubeera nga agenda ku graduation ceremony kikolwa kya buvumu kale si kyekintu ky'obeera osuubira unless nga jjaamu yakukutta oba omuntu nakikola for emergency n'ebisigadde ng'ebyo naye mwana wattu abasinga bonna munnange bagendera mamotoka ababeera beetegese nze ngenda n'atalina motoka tiisi agendera mu ya neighbor n'atalina ya neighbor tiisi bapangisa special esobole okubeera ng'ebatwalako ogwo omukolo kubanga bambi omukolo gubeera gw'amaanyi ne bambi mwana muwala yalinnye boda bulungi nnyo asobola okubeera ng'agenda ku destination ate naddala yandibaako nno omulenzi naye ate naddala omwana ow'obuwala ate sitakubira boyfriend wa boyfriend we okubeera nga mukwano gwa boyfriend we okubeera nga ye yamuvuga oba gwe tolina motoka boyfriend we kugaba pevinga anyway possible okulaba munakola olunaku ate tebaswala buli omu yeemulisa ayambadde akantu akalungi naye ekikolwa eky'obuvumu kye yakoze mwana muwala okulaba ng'alibuukira boda ng'ayambadde bulungi nnyo ekijoowowe kye kyabadde ekikolwa ky'amaanyi naye abantu bangi bamugezzaako okubeera nga bamuzzaamu amaanyi n'essuubi oyo nno yabeera omuntu omukozi ali determined okufeesinga ensi eno naye godda mukwemulisa nze bannange ekyagundi time n'ekuliita naako ne batuuka n'osoma erinnya lyeri nga toliiyo just because gweoyagala butaalo oyagala swaga oyagala kulaga bantu mwana wattu ensi eyaddala olina kubuukira boda kati oyo emirimu ginaamulema gitya okubeera ng'atambuza mu nsi eyaddala after graduation ng'ekyo kikolwa kyennyini asobodde okubeera ng'akikola eyo nga tuvuddeyo Seeka naye atyamudde abantu actually no speech ya Seeka yo kanji batereko obuteezi kubanga erimu nnyo ekyokuyiga leka nneme kubeera nga mwogera naye nga sinabeera nga ngiteekako kankusaba me subscribe nga no ku SMX Media tujja kubeera nga mumisinga updates naddala nga zino bw'abanga olwaleero tuli ku mukolo gw'amatikkira ga mwana ng'ataasoma yaweeredde Gwebatikidde muyita ataasoma kubona ngisaasoma bwe tubafa abataasoma tuli ku level eyo kati ndoza abadde batumanyira mufune omutukoma ekyo kyekituufu natoola omukwano gwange tutambudde wangi wakati mbutasoma bwaffe omutonzi yasalawo towala naye muntu yenna si yasazeewo kuba byali otawanira bwereere yasalawo ani anaabaani anaaba kiseera ki mu butuufu biba kubanga abantu be basalawo January 14 mulaba byandibadde nga bwe biri olwaleero biba kubanga ffe tusalawo January 14 mbu baali bamugobye nze siriimu so mutonzi waffe yasalawo byonna leka kuggwamu maanyi ataasoma munnange bataasoma banno weetuli abayimiridde naawe luliba olwo jangu mpolampola naliko mu Amerika nakati nakadda wiiki eringa emu sibadde okko mu butasoma bw'abataasoma toggwamu maanyi
nyine ebinewunyisa mu baana bana abasoma nze bwe nzaayo olutambi ne be twasoma nabo abaatukulembera ng'olwaliwo be basinga obwavu gwe noonya ababo ate ffe abaali awo wakatikati ffe be bajuliza nasomako ne gundi oyo